olwokuba sagala ku attributing anso ku kalifalinga namboze olw'ensonga busiba bagizi ba Bobi Wine namboze mwagiza Bobi busiba bagizi ba Bobi Wine nze ndikyogera emyaka gyonna namboze bampuuga samanyi tutamaguzi aho bonna they never liked Bobi Wine. They came because Bobi Wine yalina amasanyalaze kyekibasoowa essaawa zino gwokimanyi ne wayiswa mufumbira abasinga okwagala Bobi Wine kyewuunyisa nti bano bole ya politicians abazizanya ebyobufuzi ku principal Bobi Wine wegwakidde we batwale era they can make any statement okumupraisinga okulaga nti bamulengererako bamulabirako naye those people tebaagala nko Bobi Wine in their life era they don't support it. They just use Bobi Wine full stop. Naye okuddayo ku kiri tikituufu nga bwe yakisiize n'agamba mwana gavumenti esobota okulowooza bano naye nedda principal yalina okujja n'atunnyonnyola ebyo jjo kye yabadde akola okwogera mu lukiiko lw'amawulire. Those would be the issues byali badde atunnyonnyola nti bannange bano babata on these terms and conditions. Bannange bano babaleeta mu kooti n'ekizo nga tebalina buzibu ne balyoka babata naye totubuuza ate ffe munawaayo ki atotubuuza gwe buvunaanyizibwa wa principal okujja otunnyonnyola aboogezi b'ekibiina nti bannange Dani Magic baamuta olw'ensonga twagenda mu kooti yakizuula nga talina musango like akireewo ekyakireewo kiri very open and clear babadde nga bamuleeta mu kooti nga ffenna tumulaba era byateereddwa nga ne kooti anaamawulire nga googedde bulungi kintu kyabadde very clear tewali yadde kitegeeza either obujulizi bwabuze oba ng'etteeka bwe liba nti wadde tukyanoonyereza nga twotaataataaganye katusooke tukutegwa obeere ebweru. PHIQ Media neyanziza ali ku PHIQ Media Shafik Lwanga nine Tamale Henry tuline Rastaman Tibaga wenasana tugenda kwogera ku nsonga nyingi naye sira twagasinga liteeka ku basibe. Ekibuzo kiri nti ani asinga okufuna mu basibe bano. Honorable Kyagulanyi yavaayo muna abagamba nti mamulowooza nze mbafunamu nnyo mubate bizinesi yange egwe. Twalabira kireewo Kivumbi yateereddwa Mukama mulungi. Abalala bakyaliyo basanya Olivia Kwagala Bamachete n'abalala. Olivia Kwagala Sanya ne banne bo bakkiriza emisango. Twaga tunulye gavumenti ye yagala nnyo okuta abasibe bano. Gavumenti efuniramu wa bwe bata nga bamaze kukkiriza misango ye weeba eyagala kubata lwaki tebata ne bajjako bujja misango ne bagamba kale tubatadde. Rastaman kyakabizwamuza kyene Rasbag nansana mbabuuzaako mwebale tugobera tubeerako ekisooka fiiki kisooke tujjukire ekibuzo tugenda kiddamu in general side zonna eya Museveni neya NUP oba ya principal kwega saawa ya kalulu kati batandise olwanira abalonzi era obuzaani afunamu bombi kati kuba principal ulijjukira emabega eri abadde agamba abaana abo mubaleete mu kooti abaana ffe tusobola kuteesa kati nawe nalabye article nga agamba abaana bwe baba bakkiriza kalo bata temubateekako ejja naggomola. Meaning that kati naye abeetaagawa wabweru kuba balonzi be kati naye yabakwata naye awulira twetaaga kye tuyita sympathy vote akalulu ak'ekisa bambi tuteeyo ku bano bambi batadde abaana baffe yensonga lwaki naye atandise obbata tugenda mu kaseera kakalulu kati buli omu awulire mu muwendo guno agwagala. However omu yabadde abalina nga ye alinamu ku upper hand okusinga ku principal kati ono yatandise obbakkirizisa n'obbateesesa. Jjukira omuntu afunye ekizibu bagamba kwega ekiruma muno tukikugaana kwebaka ero so gatujja laba ku makya tunalaba katukusabire naye ekisinga obukulu twagenda okkizuula nga ono abalina ye agamba mujja tuuka mukkirize kwe ye asobola okwebaka kasitajeemu kati bali bekiruma ne kituuka ku kisenge ne kibanyigiriza nnyo ne bawulira tusobola okuteesa munnange nze bonta sijja kuddamuko kuba bino ebintu si principal yabateesereza ze kyemmanyi. It is bage gwe kiki kyoyagala kati fake bakusibye emyaka egisoba mu 2 myaka ena oli mu kkomera abasajja bakutte then tugenda mu kalulu ate nawe olina byoyagala oyisaawo ng'omuntu ne batandika kukkiriza group munnaye nze nzikiriza munnange nze nzikiriza naguzza munnaye kyakubiri tutegeere ekintu kino fiki bwe nzikiriza nti nayo kyekipiira
tekitegeeza mbu bagenda kunvunaana ogw'okwokya ekipiira fast, right? Bwe ziza nayo kyekipiira bagenda kusooka kubuuza ani yandagira kuba nina okuwa obujulizi. Nayo kyekipiira nali mu nkambi ya gundi twabitandikira wano twali bwe tuti. Tuyinza okumaliza nga nze omu asoose okukkiriza n'ekiboneze kyange kisaamusaamu. Ekiboneze ne kigenda ku ani yasindika, ani yateekateeka, ani yakuŋŋaanya ebipiira, ani yabireeta paka eyaleeta akabiriti ne bakawanze yayokya. So tikitegeeza tutuuse mu mbeera ga buli omu yeefeeko yekka ge mazima. Kuba ye principal manyi list yaji nera yababuuza ani abagamba mbu nateesa zimanyi tutanubiani nenteesa aba edi mutwe who told you ani ayina nawaayo kimuseveni namwachi okuteesa tikitegeeza mbu gwoteesa nayo ina kyomuwa. Ate lwaki muteesa omuwa afune omuwe era win-win situation. Win-win situation ejjukira gambye onoomu yaali mu kalulu kyekyatta eggwanga Uganda tulina politics. Nti gwe ne bw'oba tomuwadde ssente oba kizimbe kyo yayagala kalulu akalulu ke kifisi sympathy vote. Tigwe wonootwalugambwa n'abantu bange bano listi yange n'ageza abakuwa ate ffe abalala tuga musajja bambi laba ne bagundi yabatadde kiteze si mubi. So the logic of kuteesa kuwanyisiga is not about tangible items nti wadde abasibe empa ssente oba wadde abasibe tokola kino no. Olona intangible ebitalabye ebitakwatibwa ate nga n'obulabika invisible noleka tebirabika. Kati lwaki nkirese kino bwe kiti nti tukkirize bano abantu be baatadde tebabatadde just because babasonyiye. Principal tabawero kaminga kubanga abaagadde samini kubanga abalumirirwa wabula baateereddwa kubanga tugenda mu kalulu bagenda zanyisibwa nga pon twayogerako ku kachess. Mwegawere bakabaka abakingi baqueen ba bishop bakaso ba knight. Principal tabalumirirwa. Lwasonga principal kuvadda si mu bubinti nkyogera mu bintu ayagala abantu. Nekyengezako nga it's not his part to negotiate for these people. And we are negotiating. Abanga alaze nti bano bazze emisango. Right yabwe. Kyegamba mbu kati talina buvunaanyizibwa bwabwe negotiatinga nabo. Era okuteebwa kwabwe si buvunaanyizibwa bwe. Boli gwe tugambye asooka onnoonya akalulu. Nega naye yatuse nalaga atabe yeetaga statement gye yatukole n'atugamba mbu bwe bakale bakkiriza tembateekako gino emisango. Yagatemi yagamba nga nedda mbatwale mu bavunaani. Nedda mbatwale mu kooti kiriza yakkiriza basooke bafulume. Psychologically. Kiriza you just welcome these people lwaki kyekiri nti already tugenda mu kalulu. So kati kigendera kuddira abantu bano be baatadde buli omu okusooka okumanya wawengwa. Naye olwo kino kyenjagala otunuulire. Government okuteeka akazito ku basibe bano nti muyimukkirize emisango mwalya mu nsi yammwe olukwe. Bakiyita kulya mu nsi ki? Treason kulya mu nsi lukwera. Yes, treason. Ogwo omusango munene nnyo nti bwe gukusigalako. Ndoza no mu Uganda agwina ye Dr. PHIQ. Yes, mwebali ndoza Jamiru mukulu ayinza okuba naye aguli. Naye yakyaliyo ngamba bali wabweru. Okay, kituufu Dr. PHIQ. Dr. PHIQ aguyina. Bakutako mane Honorable Kyagulanyi oyo bwe baseerabidde. Omusango guno ng'oggyeko bano abalina kumanya. Ndabanga ogukosa omuntu wa wansi. Kati kyali badde kikosa omuntu wa wansi naye negamba no bapooni buno obupeesa obutono obufiira oba obusigala mu lutalo. Nti ono kituufu bamutadde nga akkiriza mbu treason naye tugenda mu kalulu. Jjukira Museveni tasiba abantu mu kalulu ne yabba obumbi amuleka mu kalulu. N'amuta yeso lwaki yavunaana Besigye treason bamuteeka ne mu kkomera naye ate n'amufulumya avuganye ku bwa president nga ye awufiiringa tasobola kuvuganya na muntu ali mu kkomera. Kizo omuntu oyo alina okubeera ebweru kyegga nti ne bw'oba olina musango munene ekigu mu gavumenti ya Museveni politikale tovunaanibwa nga tugenda mu kalulu. Kyekyateesezza abaana bano kituufu kyali bakutte naye season ya kalulu. Second, it was a persuasion ikkiriza kino tugende. Bino si byagamba nti omwana yeekomitize maaso g'omulamuzi nti naguza sebo omulamuzi amusalire. Waliwo yateesezza n'abaana bano naye gyo yaffe tutunulya nnyo ebitalabika. Kati ekirabika kye kino kye bakola babatadde babakkirizizza abazadde naye ffe ekitalabika kye tugamba nti bino it is a political game. Kati gwe kyobuuze ekyolumirwa abaana bano naye omusango tegubagejjeko bambi ogw'okulya mu nsi olukwe. Negga nedda gavumenti ya Museveni gwe gijjukire abo tebasiiba kasatu batugenda mu kalulu.
era tunava mu kaluke kali ke patero ita presidential pardon yabasonyiwa musimanyi yabaleka government tujja laba nga bakiteeraawo nga kigenda naye bano babalese bazanyisa mu kaluye ensonga lwaki babatadde abaganye nga Machete ne banne bo ekintu kino kibakomyawa anti kati olaba kati abo be bali mu level nga olaba bishop kwegamba abasemberedde principal bo balina programs eza bano twalituugereko baponi be bano bakachere banjolera eri nali njiwo omuliro nalinayo budogo taaga simanyi nalinayo obunanka obweyalo butakwataga naye olabasajja balina programs za principles abatambula ne principles abateekera principles kati bo bayituyita aba die hard ba principles abamusemberedde okumpi zizo group ezikyagaaniddeyo njagala waliwo ekigambo nalabye honorable Namboze kuba baadde babuuza principal nti ya negotiating okutakwa Nubian League Edi Mutwe Dan Magic abamwetoolodde ddala babadde nawe okuva mu Firebase School honorable Namboze yadde akola statement n'agamba nti government esobola okuta abakwetoolodde nerowoozesa abantu nti ojjayo babo abalala ne basigalayo kati ekisinga obukulu byonna bu principle yalina binnyonnyola abantu nti bano baatebwa on this terms and conditions tugeze naye nga ye Namboze n'ekiri abantu babuuza where the news amuleko gaaliriddawa kooti yo yasala etya ku group y'abantu bano kutandikira ku kyeruwuuka remember abantu we babuuliza nti singa kyalinga ekyakireewo ekyakireewo kyabadde verekiri y'abaamuluma amawulire ne galabo ne tutamulaba aba ne omusajja bamulumye ne bamuleta mu kooti wuyo bamulese ne bamuwozesa era bamutadde ne batunyonyola akireewo bamutadde era batunyonyola wiki tamuzi tebamutadde nti oba ki tugeze bondi ku kooti emweyimiridde oba wati buli omu asobola okukubaganya ebirowoozo naye kiri lwaki tukina kati abantu bakyabuuza question mark nga nange kwendi principle you've never been open tobangako mulambulukufu kunnyonnyola wano baavaayo batya nira nabo twabalanga babaleta mu kooti nekiggwa kitya zegambye ekyakireewo nga we kyaggwanga ekyakireewo ekyabo kwegayitwazi kwegamba twetaaga tusooke tulambulule principles ekyemusaba actually nze sigenda muwa amagezi kamusabe busabe ti principle gwekeera ku makya nga ebakupininga nti oteeseza abamu gwe jangu buzo otunyonyo ekirungi olina audience amawulire ogayina ojja otugaye bannanga abasibe twalina okuva mu struggle yaffe 2021 tubadde n'abasibe emitwalo 3 abaateebwa level Nubian ne group weti gye baali bakutte mu season weti baabata because of this abaakwatibwa mweno nono omwana akyali mu struggle ayagala okujjolwa najja mmanya waagwa era ntera n'okugamba abayuti gwe togenda kulwanirira Bobi Wine oba Museveni twenda weerwanirire because oli gw'olwanya sooka kakasenti oli muntu we oyina party oyina brand oli registered mu ebyo ebibiina by'ekyo ekibiina gw'oyirawo omubiri oli futu soja amanyikiddwa oba gw'olino woyo omusajja wana akuyolera ekatooke kazinga simanyi ganda wawa n'akubayo nti tuli ba people power yero oyo akwata ebitabo alaba amanya balaba abantu 54 oba alaba abantu 18 kyokka nga balinga musomanyi mu lukaaga tabategeera nti principle vaayo yongera okulambula abantu bano bakwatibwa bateebwa batya era mitendera kikuba olina abasajja baloyo abakwetoolodde we bali abasajja abagezi ate nga balungi obudde tulina butono rasta badde njagala tukone ku bintu bisatu naye obudde ndaabunzirukako njagala tukone ku nsonga ya honorable Lumu honorable Lumu ebbago lyaleeta lyandiba nga limufuukidde ekizibu yenga y'omuntu ani ali emabega wa Lumu okujja okwagala okulonda leader of opposition nga tatunuulidde nti ate eri basobola na leader of government business kalizo obwongo obwange bungamba Uganda yayonooneka politically buli ayina amaanyi asobola okwesakira n'ateekawo akakundi ke kati n'ako akakundi ka Lumu kesinnamanyani akali emabega kuba bano bampuga beera abantu oyinza okwesaba bano state eyinza okuba ebayambako somewhere bano ba FDC najja nankumbi naye omusajja Lumu ono ate okuba nalina akakundi komanyi tulina kyetuyita mafialism mu state yaffe kati Lumu specifically sijjaga nti ali waagundi nekyo olina okumanya nakizudde naye alwanyisa abasajja ba opposition more especially Bobi Wine kana naye akuba Nuupu
nga bwolaba the character kiyinza okuntwala ku character ya Twaha Kagabo kiyinza okuntwala ku character ya Kaziwe Bashiri Mbazi Jimmy Lwanga lwaki njogera ku bantu bano nti abantu bano bo balina personal issues with the principal ne Nuupu era nga Kaziwe Bashiri ganze na yawula ne principal lwa finance nsimbi principal nangamba tukole kino zinga ndaba tekikola Twaha Kagabo naganze siraba ku kibina kiswazanga mmwe you remember twatandikire ku million ano okuzizaayo ne bamwetoloza amaliza bonna basirisenga yali awo naanage natuuko asifunanga ku sente naye nga atazikutte ngazirese nakazi nkugambye okuswala okwali awo yawuliranga oba yagala n'ettaka limumire kati oyo naye naafuna personal issue with this group of Mr. Principal kati ne Lwanga mwe mulabira sorani lumu mwe mulabira nti ate okuba ine ensonga with Bobi Wine group ya Bobi Wine ogimanyi erimu basennyonyi bamufumbiro nakunganya group omanyi parliament erina obubinja bungi speaker ayinamu ababe Mwami Museveni ayinamu ababe amajega ayinamu abaabo okulondewa kwa leader of opposition mu parliament kiyambani ze nkiddamu nti mpagira ku balo alondebwe ebibiina ebyenjawulo singa biba byetereza kubanza nina strategy yange kisobola yamba opposition nga opposition yonna singa bakola nze kye nateesa nti principal leta amanya nga asatu gwe goyagala ogawe ba lead of other opposition parties ne basekulitale je nabo nabo kwaba abasatu wadde bonna babo gwe akulembera ekibiina ekiri ku opposition kyekicho boba Dr. Besigye nga gwali yebweru gwoba oleetaaga amanya agasukka mu abiri oweeko Bobi Wine oweeko Mpuuga oweeko Jeno Muntu oweeko Amuliyati oweeko abo other leader business party presidents ne basekulitale jeno baabwe babeeko gwe bateesa olw'ensonga gwe balonda olw'ensonga nedda tusekendize Ssennyonyi olw'ensonga you can present it as Nuupu alafu olw'ensonga tusekendize olw'ensonga ANT tulusekendize nu otuule nti omuntu ono wadde gwe aleeta amannya asatu naye bajja kuba bawulira nti muyinako role other than kiri ekyegantize nonze Ssennyonyi ti Ssennyonyi ne bwanayogera naye osiffe twamulonda mukulu ye yamulonda and on top of that kituze nti buli alina personal grief n'omukulu tagenda kukiriza Ssennyonyi kyayogera nekyeŋŋamba lwaki kize ku Ssennyonyi ati obuzibu kekali kega nti eyakireeta yayina ensonga ku baana wano eyakireeta ayina ensonga ku Bobi Wine ne Nuupu ye however juga kyali kyajjako ku mulembe gwa Dr. Besigye mabega nti singa tekibadde between kwega busungu bw'abaana ababiri oba oliawo kyali badde kikola omuzinzi era nekiro yizingibwa lwasonga kyali kibaddewokko omuwudu nedda twali tukireese tuddemu tukyambaze tuyiye abo opposition tutuule they would brand it naye kijjidde mbudde nga Bobi Wine ayina ebizibu bye ne Nuupu yina ebizibu byayo ne parliament jjukira Ssennyonyi ne munne Mpuuga afulumya atya Ssennyonyi okuyingira ate bana abaka bagenze wa Mpuuga abala bali wa Ssennyonyi kati ebizibu ebyo ebya parliament omusajja ate wakiro yizingidde ne kifa njaga tunulire ebibiina okuba ekintu kino nga mwe muli ne NRM gye twali tusuubira nti yesinga kyetaaga kitegeeza ki NRM tennakyetaaga kati tennakyetaaga kati naye bwenaaba ekyetaaga bo bamanyi bakyetaagira bakiyisaawo ne kigguka first and foremost tuleme kuwerimba bye basinga numbers mu parliament kize banakyagalira bajja kiyisa no matter kijja bakye ojuka etteeka ly'ebisiyaga lyaleetebwa opposition Asumani basaalirwa nga NRM yesingo kyekyo nti tennakyetaaga kati ne bagenda kukyetaaga era bajja kiyisa tumaze okulonda kuno bwe tuva mu kulonda kuno NRM yemo kiyinza na kugira kuba independent era nakireeta bannange leader of opposition bannaye leader of opposition gwenda labanga waliwo opposition akiripidde nga tukitwa nti NRM tekiwagidde kati kuba tekyetaaga kati yaman neyanziza njaga tunzike n'ensonga hello Uganda bakiyita FFP
ekibiina nno ekyo kinsumbuwa nnyo. PFF Dr. Besigye ne banne ndowooza kiri eri People's Front for Freedom PFF Hello Uganda Wake Up Uganda n'essimu yaabwe ndowooza Dr. Besigye tanaba kujja mu kifaananyi akyekwesa ebbali w'ekintu kino. Tulaba Lord Mayor Salongo Elias Lukwago, Ibrahim Ssemujjonganda, Mwijuche, Salamu Musumba, Harold Kaija, Dorin Nanjura n'abalala. Ekibiina kino kikyayinamu obuzibu mu kuregistaringibwa bakyakiremesa wano nawali naye we bali baleka balina batuuse ku 40%. Abuzayo bitono nkaaga ku buli kikumi kati bakyanoonya mikono. Ekibiina kino kyetaagibwa kati okusooka mu byonna ze amugontu kagenda kiragula bulaguzi tulina eddakiika ttaano nti era kirijja mu maaso ne tukiraba nti era sita yagamba bw'ati bano kintu kye batandise ng'ekibiina singa tebakola kibayita grassroots politics zigenda ku byalo wansi ku bantu kutandika kulikulutinga na kukola structure party structure bagenda kukola kisinde. Omanyi kibayita ekisinde people power movement ekisinde TDA olw'ensonga bakikoledde mbudde bumpi kyakubiri bonna abakikoze tebalina mentality sorry to say oba ideology ya gamba nti bagende banoonye grassroots politics bonna ba defiance bo baagala kituufu baagala kiddako naye ate jjukira essaawa ze olwo yabamenyawo yajja ne violence ye principle kati wa defiance oba ogamba tuula wansi ate wa violence yeno samba kitegeeza defiance yinza obutakola mu kalulu wetulaga kiza temugenda kufuna vibe kuba mwembadde ba defiance ko muyinza olinnyira ne mufuna omuyaga naye temugenda kulinnya lwansonga waliwo abasinga amaanyi principle abasinga mu amaanyi. Then on grassroots kyetugamba olwedde abasajja bo weebali NRM ejja bba manipulating ayo mugimanyi kabaka naye ate FDC mu bya grassroots yabasookayo sine munagenda okubalaale mu Eastern region mu Northern region muwa FDC muyinza obutagibiitinga naye ndowooza FDC Besigye ono okuvaayo olowooza amaanyi tegakka mu bitundu nga ebya Western. Kati very good twakogerako emego ntugamba abantu bano bagenda kugabana region oba ojjukira kaakati Besigye ate naye yafulumayo mu Western waliyo NRM NRM yeri mu Western ne Besigye ono wa PPF taliyo ne Bushenyi Besigye ng'omuntu character wise basobola nisobola kuwata PPF n'ogibaguza eri era akalwa Besigye talina mu Western Uganda ne tujja mu regions endala zeggandi bwe nagenda mu region ne tujja tugeze mu Northern region bali gye bali abeFDC Western region bananda amafa gye bali mu Central region kye tugaye muri ba defiance tubamanya tono omwana abasinga amaanyi meaning that what the way Besigye wova muri FDC nevayo mu Western Uganda ne nawe toli it's not an excuse for you PPF PFF it's not an excuse for you nti bwe wafuluma ne bagikyawe eri mbugwe gyoli gwe toliyo meaning that gwe toyina grassroots waka gogenda kola toyina defiance system yo gogenda implementing nga kwa wa violence toyina recruitment gyogenda kola kuba jula olwo gwe tugambye manipulating buli kimu oyinalemu ogenda maliza ngo okoze kisinde mujje woyo tugende banga lyonna I've been forward telling to ntakoze kibina agenda kukola kisinde tafuna ku babaka parliament ngabagazaaki oba PFF ngabagazaaki it will be God is simple zingo omwasumani ngabasali otoka siyo omu yaliyo wajjema Ibrahim Ssemujjonganda aliyo nga wakisawa zino kwe yayingiranga we FDC siwe kyali naye nti yomu kubatandise PFF tulinda akaluka gwe naye tumulabe jana ayugira bamuyijjuke tubalina ate akalube kaje jukira already force ways jukire kyali ewa Ssemujjonganda recently principal nga agenzeeyo kyekyo nti gorede eno balwana mu kulya ganti namwe aba PPF we musimbya amakanda mu system yamu bagalawo waliwo abaliwo ate nga buli measure gye muleta oluwaji bakubya mwe munaleta defiance tutule ku ttaka waliwo wa violence agenda okujalwane na Lord Mayor Kampala tumulinze forward telling ayinza okuba naye atandise otula abakonze nkubuulira ayinza okuba atandise nayo tulaba omanyi tujja tugenda mu kalulu yasta wataina byagambo mulodi wali nze sifuddeyo ba wali tuve mu kalulu wali negoli eno oliwo nansana tolonda Lord Mayor kituufu mwana tu naye kyewunyisa kiringa oli wana analyzing kwa America nga tabira na mu America
ate ne biba tikiringa oli bw'analyze nga ku nansana nga tasula nansana ne biba oddakiika mbuza yemu abantu bano beesigika abakoze PFF tekisoboka bonna si beesigwa bonna gwe batunuulire ekisooka ojjoga twayogerako omugiini bonna balina eyo karakita ate omuntu alina eyo karakita naawe oba omumanyi tosobola mwesiga sekendire ekintu nga bwe twogedde ku oli yaleeta ekya lead of opposition mu busungu ka mu budde obukyamu neba nekintu kyawe bakireese mu busungu ate mu budde bukyamu jjukira tolwana na gavumenti abo besi tebalwana na gavumenti kati baana na nani olwene balina bannaabwe ba FDC be balwana nabo bakyalimiridde FDC ekyaganye kati awulire concentrate okujja mu bibiina ebirala bakakkane balyoke batunulire mbooli gwe baagala okujjako entebe ennene nti baaluzinga obwesige bakyayina ebizibu ebiri wansi yensonga kite bagenda kusucceedinga bajja amaliza kali kadi yaabwe certificate ya bagiyina mbu baawandiisa ekibiina naye nga bwe babuuza wakaddaani zero kinawuliddeko nti bayinza okutuuka mu kunzikiriziganya ne principal tekisoboka ne basikiriza nti wano tulekerewo ne wano naffe entebe ennene tugikulekedde mpozi nga principal ye president awo kyokka nga principal ye president otegeeza ki nti presidential candidate nga alina kuba Bobi Wine anti ekyo kyeŋŋamba secondly n'ekya road mayor nga kirimu NUP abisigadde bajja kugabana ate bali beetaaga kya road mayor ne nupu ekyagala ina mulya nnyama erina Nyanza ekyalwanira mu kkutiya nga naawe ogamba simanyi omulodi amaze emyaka emeka afazali tetukiyuza ne buli omu naddayo mu bibye ebifo bibiri babyagala Rastaman Tibaga kamwerekereze wano aya basi tukonye ku nsonga 3 paka wiki ejja tujja kubeera nga tugenda kuddamu beanga ne Rastaman ono aye tulabe kwaka tuolekedde mu kaseera akazigizigi omukama kunkomere aya basi